Well, mbalamusiza nnyo abasoma ne bannyabo bannabuyukwe bannachagwe ate okusinga ddala bannange abantu banjeru municipality nze Njaka Hassan Muwanga abasinga obungi gamanye nga Njaka Butaala mbaka eyesoodeyo kubanga yesimbawo okukiikirira abantu banjeru municipality mu lukiiko olukulu lw'eggwanga omwaka 2026 insha Allah ndi wano ku kitebe eky'ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Unity Platform ekavule era nga nzize kusunsulibwamu ndi sure nti innovating ngenda giyitako kubanga byonna ebisaanyizo nkakasa nti nze mbirina bye beetaaga okubanga ate omuntu ayita kaguwa ebitundu bina 40 ku buli 100 bye tuzza okufuna olunaku olwaleero ndi sure bwe naaba nkoze bubi nnyo nandifunamu 38 naye nga nsuubira okubanga nfuna ebitundu 40 ku 4 kubanga batwetaagako ebintu bingi okugeza obweyamubo eri ekibiina biki byokoledde ekibiina nze ndi mukulembeze wenjogera ndi kansala ebisanja bibiri ekisanja kino ekisembayo kyendimu ndiyo nga omubaka owa NUP so kitegeeza nti ffe bakulembeze bali bakasangawo bakaawo kadda abajja n'ekibiina mujjukira ebiseera ebyo nga tuli mu nomination waliwo okututiisatiisa muze ne nupu eri mu kooti era mmwe bagenda kubajjayo biki neffe ntuguma kubanga twalengera ekibiina ekigenda okununula eggwanga ekya NUP tugaa nti kekizze katukiyingire ekijja kijje naye nga ffe tusigadde ku muggundo nga tutambula okulaba nga tuukiriza ebisuubizo bye twasuubiza bannayuganda kuba NUP kyekibiina ekizze oba ekyajja ekizibula abavubuka amaaso nekibalaga nti wadde oli muvubuka oyina eddoboozi ddene mu nteekateeka eyinza okuba nga ekyusa eggwanga kubanga edda luli obukulembeze twabulekeranga abasajja batuludde ba ex-servicemen eyali omusawo eyali omusirikale eyali headmaster eyali omusomesa eyali ani naye akaseera ne katuuka bannaffe abo netugaa nti katujje n'omuggundo ogwavubuka babere in charge of their country because Uganda is one of the youngest countries in this world. Abannayuganda ebitundu 7.5 ku 100 bakanso emyaka 35 so kiba kyabyaza amaanya eggwanga okulireka mu mikono egy'abakuliridde ne balisalirawo ate nga basero bana abato kuba omujji guno omuto bebasinga obungi ate bebasinga okubeera mu mbeera embi embeera y'obwavu esinze kukosa abavubuka ebbula mirimo likosiza abavubuka abaana batwalibwa ebweru kati mwawulidde ebire Dubai bajja muno abaana baffe babasuubiza emirimu nabatwala nebatandika kubatunda so embeera bwetyo kitegeeza nti abavubuka they must take charge of their country era ensonga lwaki nkubiriza buli muvubuka ali eyo ennyukuta zaffe zikka ennya tuzitwale ng'ekintu ekikulu 226 kana akalu ke tugenda musika lubulunga akabulijjo this is an operation eyokusiga okulula obukulembeze wabannakyemalira kanoonye kalonde kakuume bakazanyiramu kabanje ennyukuta nnyo singa tunazissa mu nkola ne tukoma kubanga tutuzookirako bwogezi oba ne tuziteeka mu nkola mbakakasa bugenda kuca ku makya nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine Mitembo nga yali mu State House olumulabe eggwanga nti eggwanga okukulaakulana eggwanga okukyuka tekitagisa myaka mingi mu myaka 3 kwena omukulembeze afa ku bantu be abamaze okukola ku bintu ebisinga obungi naye tuli mu ggwanga nga abalifu tubaddeko bo benoonyeza byabwe so nze mbasuubiza singa naaba mpereddwa omukisa nenyigira mu parliament inshallah nziko omusajja omukkiriza ebyange mbikoze bisigadde mbirekeddemu byabasalawo naye nga kyembasuubiza bannanjeru kusookera ddala ngenda kubeera ddoboozi lyammwe emyaka nga 15 mabega njeru municipality mu parliament omwo esirise nnyo lwaki tusindika ababaka ne basirika ate nga egimu ku mirimu egisinga okubeera emikulu egyombaka parliament mulimu omulimu ogwa representation okukiikirira abantu okiikiro ki abantu banga mu parliament toyogera tolabikako bateza ku nsonga eziruma abantu juzi wano batesa ku nsonga y'emmwanyi nenga mbuyuko tulina bannaffe abalimi b'emmwanyi nenga abaka baffe ombaka ffe tumulaba ebintu bingi nnyo ebizze biteesebwa mu parliament nga bikwata ku muntu wa bulijjo so mbakakasa nti representation eyo kuba issue number 1 egenda okuntwala mu parliament njagala njeru eddemu eyake ensonga kituga nti londa njaka njeru eyake ensonga ey'okubiri nja kusinga okuteekesera ku nsonga eya service delivery tulina obuzibu mu njeru municipality nti constituency erimu abantu bangi ate kulira ku speed ya amaanyi nete tulina ddwaliro liri ku mutenda gwa Health Center for ettaka kituufu weeriri kuba twalirwanirira bwe mbadde mu kansi ekisanja kino ekyokubiri twalwana tusekiwalinga acres 4 ez'ettaka
kutugenda okuzimba eddwaliro ekyo successfully twakikola nga bacounselors era nga nzija kulembera mu lutabaalo olwo eka weeziri ennya ne kati ekiddako kuzimbako ddwaliro eyo ensonga nteekeddwa okukikwata kannabwala mu myaka 2 egisooka inshallah nga ninye mu parliament njagala Njeru municipality ebeera tisi n'eddwaliro eri ku mutendera gwa Health Center 4 abantu bafune obujjanjabi kubanga tufuna okusoomoozebwa kw'amaanyi nti munnanjeru alwala ng'alina okuteekamu transport agenda afuna obujjanjabi mu referral hospital y'Ejjinja n'obasanga abakazi batu ne basajja batu batudde bali awo bakonkomalidde ku outpatient department nga bali awo naye ng'endwadde zibatutte singa tuba tufunye eddwaliro lyaffe nga Njeru municipality tekibeetakisa kubanga batindiga olugendo olwo so mbakakasa kyensonga nja kugikwatako ensonga endala ey'okulalinga bavubuka babeere active mu nsonga ez'okubaako kye bakola ezimu ku nsonga zinjaga okukwatako y'ensonga ya skilling nze kino nja kikola nze ng'omuntu singa Mukama Katonda nyamba n'enyingira parliament inshallah siraba nsonga lwaki sikwata ku kasente ako kenfuna nzimbe skilling center kubanga tulina obuzibu mu ggwanga lya Uganda nti emirimu gibuze abaana basomyeko nabo mubasomye emirimu gibuze naye kimu ku bireeta obuzibu kuba nti omwana ono agenda n'ava mu ssomero nga talina skill wadde n'emu naye singa omuntu abeera ng'afunye omukisa okufuna ka skill akatonotono akasobola okumuyamba okwetandikirawo omulimu well and good omwana singa yiga okutunga ekyalaani singa yiga okusiba enviiri singa yiga okukola makeup singa yiga okukola massage singa yiga okukola okubajja okwokya welding ebintu ebitonotono ng'ebyo mbaka parliament lwaki batobikola ku kasente akatono k'ofuna kubanga nze embeera gye ndimu mpulira obulumi bwe ndaba abavubuka especially abato nga bali mu kuyagga tebalina mirimu obwavu bungi kugamba buli kimu so mbasuubiza nti naye ensonga nja kuba ngikwatako ensonga y'abamaama bamaama bano gwe mutima gw'eggwanga naye bw'otunuulira ebintu ebisinga obungi balekeddwa ebbali ng'oyagala okakasa nti abakyala bali mu mbeera mbi gendako mu mayumba g'abakyala abamu abatalina mirimu mitonotono gye baza kuba nga beekwasaako so mbasuubiza nti mwe nammwe nja kufuuka ddoboozi lyammwe nja kubalwanirira mubeere nga mufuna ekyo muteekeddwa okuba nga mufuna kubanga mwe banakazadde b'eggwanga ng'oyagala omwana abeere bulungi maama muteeke mu mbeera ebeera obulungi ze nkuze ne maama wange ne taata wange naye nalemerwa okusalawo ani yanteekamu essente nnyingi kubanga babangobanga nezireka nga maama waali nga alina essente nga mpa bwe nzirayo nga taata yaliwo nga mpa essente bwe nsabe nga tumaama agimpa bwe nsabe nga tutaata agimpa so nendaba nga singa tusobola okwempawalinga abakyala kijja kutuyambako kuba nti tufuna abaana baffe abajja okuyita mu mikono emirungi nga maama talinda taata kugulira mwana kitabo so mu mbeera bwetyo awo nojja kusawunyesera then infrastructure development kusina kubanga bwetwogera bino mu Njeru municipality tetulina road unit actually ndowooza mu municipalities ezajjira ku mutendero ogwo ebiseera ebyo mwalimu Lugazi mwalimu Bugiri mwalimu Kamuli ffe nga Njeru municipality yefe abatafuna road unit ne lwaki kyajja nti twali tulina omubaka ataalina mugongo okuyimira ku floor ya parliament ku defendinga Njeru municipality nayo efune road unit twetaga grader twetaga wheel loader twetaga bulldozer twetaga truck twetaga ebintu bingi road unit namba tugyetaaga so singa n'abanfunye omukisa n'ennyingira mu parliament ezimu ku nsonga zenja okusaako nnyesera nga nakatuka mu parliament kulaba nga Njeru municipality efuna road unit kubanga tuli mu mbeera mbi lwakuba tetulina byuma bikola nguudo ate nga municipality endala zonna ezajja n'Enjeru nga Lugazi nga Kamuli nga Bugiri ziina lwaki ffe tulina mugongo gw'abakulembeze kitegeeza nti singa n'abanfunye kooti eyo n'enzija nja kusobola okuba nga nnyimira okulwa abantu bange abanjeru municipality tulabe ng'ekitundu kikula tutambuze ekitundu kyaffe kituuka n'okubanga nakyo kyesiimisa abantu bakiwangaliramu embeera bwetu so basaba busabe bannanjeru municipality nze mwana wammwe Njaka Hassan abasinga obungi banyinga Njaka Butaala bakakasa nja kubeera nammwe mukadde konna emisana n'ekiro mu nnaku mu ssanyu buli wamu kubanzi bampita buli wendi nkufuna buli wamu ze ntuukawo so abantu b'Ennyenga abantu ba Njeru Central Division abantu b'e Wakisi mbasaba busabi mudde mabega wange tununule ekitundu kyaffe ekya Njeru municipality tukiteeke ku map Njeru etandika okwogerwako ate mu bulungi